nebaza nnyo my security teams nga nva ku IGP nengenda ku CDF nengenda ku sector commanders paka ku constable wange gutwalire mu kalulu kano. One, excessive force gyetwabagamba obutakozesa era temwagikola ki. Ekibuga kya Kampala Central Division wentuulanga deputy RCC nagobe mundu zonna wetwali tukola ki tulondera very normal camp. Kitegeeza mu lulimi olufuuti olya mmere nti Kampala eri mu mbeera ezeeyagaza zetusuubira nti tewaliwo obunkeeke bukola ki buli mu Kampala. Naye of course mbuuziddwa ekibuuzo nti wakati w'okuba nti njogedde Kampala eri very normal camp ate nga bulaba deployment ekola ki ng'ate era nti yeeyongedde ate era y'amaanyi. Wano Kampala oba Uganda oba abantu erimu ekintu kye bayita human being. Olunaku luno nadefiningako ekintu kye bayita human being nembaga human stands for all. Buli muntu yenna aba muntu naye being in nature of your life. Ono anyiiga ennyindo n'etuyana, ono ne bamukuba akalu n'agamba nzija jjambira, ono n'agamba tajja layira, ono n'agamba wakiriŋŋeze mu nsiko, omulala n'agamba embeera egenda kukola ki kujja. Kati being zino ze zituleetedde okubeera nti tubeera mu mbeera zonna ze tusobola okugamba nti tudeployinga tukuba aba Uganda twalaire okukuuma Uganda n'ebintu byaki Uganda abantu n'ebintu byabwe. So ensonga eyo ey'okuba nti mulaba abasirikale sinalabako omusirikale gwasooza, sinalabako omusirikale asaba muntu ssente, ekitegeeza muleke abasajja baffe balambule emiti gyaffe egiri mu ki mu Kampala. Londerera abantu kubaki ku makubo ne mukozinga jaamu. Era wengattira n'ababoodabooda fatanite mwenna mwebale kuwagira gavumenti, mwebale kutambula nayo, mwebale buteekalakaasa, mwebale butakakuuma sibakalonde kabanje bikole ki n'ebirala. Kuba toyiza kubanja akusi